era tulina akayimba kagamba wanayinchi waluwero waluwero wali wauwa kama vidudu wali wachinja kama mbuzi chama chetu cheni NRA kinalinda wanayinchi. Kategeza ki? Nti abantu berwero babatanga ebiwuka babasalanga embuzi. Guli twakomyenga bamaze okubawandiisa mugenda okwegatta kubayekera kibula oluvamala okubawandiika era kibulo yafuuka RDC wabula short lived bambi nafa Captain Kibula amaze okubawandiika muyingidde obuyekera kyekiddako lunaku lu meeting eyo ngewe ekiddako munange tetwagenderawo waliwo empanga nga twali bakutwalibwa tugende tutendekebwe ekasiiso kubanga simanyi kubanga venue yakyuka oluvanyuma lw'okutuwandiisa ate nendaba nga waliwo intake eyali ekirema ku masomero training emu yali kirema ku masomero naye ate ffe tetwali nga tuteekeddwa kujjawa kirema ffe twali baawa bekasiiso kati kirema we nalabira abantu abakulu ba Dr. Kiza Besije Amanya Musega abantu bonna bakolerawo ekirema training amafunzo olwo tuli mu 1982 mu mwezi gwa munana mwenda era yali akulira training eyo bali bamwita Captain yali mu Byaruhanga Imerwa Byaruhanga yali musajja nga ali so smart Captain Imerwa Byaruhanga yafa ebintu byekisirusiru nafiireyo mu bulemezi ne bamutta kakati Captain Imerwa Byaruhanga yali director of training ekiseera awe ekirema tenjukira ku Captain Imerwa Byaruhanga first of all yali musirikale nga wa maje ga Amini era yali awulizika mu mulembe gwa Amini ogwo era yavaayo yali musajja munyolo najja akulira training eyo ogambi yali musajja nga yali smart nnyo nga yambala pistol n'agiteka wano bwati omusajja yali yanyuma ng'akwegombesa okuyingira amaje uniform y'amaje ga Amini yali y'aba officers nga gyayambala then siyo ekiseera ekyo baali bamuyita Muzeyi Barihona tenjukira ku Muzeyi Barihona musole ziddako yasonga nga omuggo bwati Barihona yagendanga n'amasasi 10 mu mundu natta oba n'akuba abantu 8 n'asigaza amasasi ge 3 naye nga buli tewali sasi lyayonoonye nga buli agaterogu n'atwala atwe tip ng'oli mufu target omusajja ali akuba Barihona yali akuba target ekiseera ekyo tetwalina uniform later on mpozi mu 1982 awo wawo omusajja bali bamuyita Guma director of supplies mu maje yaleetayo bukanvasi ng'obw'essomero n'empale ne kaki NRA nebeerako mu kaki olwo nga ye uniform entongole ye NRA naye oluvannyuma ebintu ebyo ate oba byaba bitya
Guma yali kasajja kali kampi bwe kati bali bamuta Guma Guma yavuganga n'akamotoka ka 12 kale nga anoonya buli kimu ekiyinza okuyimirizaawo NRA kati awo saatendekerwa awo tewali kirema kati naye kyenerabidde okubuulira naliko omusomesa bwe mbanga amaze okukola O-level ngenda okugenda Eksubi Technical School tuli mu vaaka ngenda mu Gwomwenda ate nyingira amagye kinana mugumu ngenda mu Gwomwenda kinana mugumu otalunkwatira awo sasobola genda kati niwabeerawo essomero balita Kibubula Primary School Kibubula liri awo Busunju ne baŋŋamba ngende nsomesewo omanye edda nga be nagambye kyakikulu nnyo omuntu okusoma ku secondary kale nali musajja mugezi naba neyagizika nga licensed teacher okugenda okusomesa kati nava kusomero okwo nengenda butereevu awaka wali watali muntu ng'olwovu nabamaze okumutta akati nabeerawo katono ne tugenda mu egindi ebulemezi gye bannondera ngende mu magye kati nali musajja mugezi nayina ebitabo ebya exercise books ebyali ebya third IDA International Development Fund baali babirese ku masomero okwo nga bingi nnyo textbooks noni makalamu buli kintu kyonna ebya bitabo nabyetika nga nva ku somero kale nga mbiyina mangu nnyo abayekera ne bamanya nti nina ebitabo ekyo kiri wakati w'okutege wa okuyingiza amagye ate n'okubanga sinaba kugenda ndi wakati kati awo tebanatutwala kati nentuukirirwa omusajja baali bamwita Captain Buhinizi. Captain Buhinizi yeri Director of Signals gwe nalabe yasooka mu magye NRA Siginola yali naye yali muserikale wa Amini era omusajja oyo yali naye yamujolo kitalo nnyo afande oyo bayafiira wa saamanya afande gye yafiira naye nga twamala okuwamba Buhinizi n'afa be bantu abasooka mu NRA Buhinizi Director of Signals kati yantuukirira nansaba ye yennyini ng'ategedde afunye sources nti nina ebitabo nga waliwo koosi ya Signal egenda okusomesebwa ekirema ku masomero era ndowooza ye Signal batch ey'abayizi oluvannyuma abayambira ddala NRA koosi yatendekebwa yali kirema nansaba okumufunira boxi z'ennoni nansaba omuwa ebitabo byonna nembikwata ebintu ebyo nembimuwa agenda kutendeka abayizi abagenda okusomesa abagenda okukola Signal course mu nsiko tuli kirema naye twogera ebyo emundu ekaaba mota ziwuluguma eri stage bagivaamu tetunaba kulumba ndowooza kati twejenga ne battalions tezinaba kukolebwa ekyo ekiseera twalina units abaali mu Lukoola baali Nkuluma abaali ekirema baali Lutta Nkuluma yali eduumirwa omugenzi omusajja eyafa bamuyita Patrice Lumumba yali aduumira enkambi eyo so Nkuluma bwanya weno ogundi ani Lutta yali aduumirwa balihona ate Mondwane Muzeimu yali headquarter engeri Semuto kakati netubeerawo ne Kabalega yali ya Patrice Lumumba kakati netubeera n'Enkuluma kakati netubeerawo
ne Mwanga yali kugenda kukwata awe gwate Kayunga. Mwanga tu. So unit says ze zazimbirwa kama je ga Bitabo mbiwaddeyo. Kakati ebitabo tebyamala. Olongendo kuyingira kati ebintu byesitegeera. Kyokka na idea ngabe nakusoso kubuulirako nti amaje gano n'abantu Katemba yenna science yenna w'amagye tiyalinga kati bwe biri kuba kati babeera mu training wing n'ototegerana biriyo n'obudabuulizi nti bapasenza out bino ebintu byonna byali bikolerwa waki n'adwadde olulala oluvannyuma nayingira naye nali maze okutegeera ebintu byonna bwe biri kati nali kulutingibwa okutandika okunoonya ebitabo ku masomero kubanga naliko omusomesa wawone munango omusomesa mulala bamwita Mukadaliira era betwali mu intake emu kakati batuwadde bwiniza tuwadde omulimu gw'okunoonya choko neki omulimu ogwali so dangerous katuddayo ku masomero getumanya ag'ekitundu tujeyo ennoni tuzireetere bano basiginola abasoma. Tunafuna ka training konna. Sinafuna training. Kakati nenga RPG. Oli myaka emeka? Nina emyaka 26. Ebintu binanga mbimanyi. Naye lumu olunaku lwatuzibwalira lwali lubi nnyo. Twali tugenda kunyaga somero baliyita Nampe Primary School. Kuno. Kazi abayusi waliwo akasozi twali babiri twali tukkirira bonga bali mukakko ne batulaba abavuka ba UPC ate kiseera ekyo tebaliko ba UPC wabula bano bali omusajja bali bamwita Manguna be batugwira mbushi kati ne tuyingira mbusi abasajja bananga tuli abantu aba babiri misana sawa 5 Mukadaliira yali stout nga aina mukumanyi oba ne basa kuba twa distance nze meters nali mabega ate ye munange yali muwanvumu nagenda okulaba from nowhere nga basajja basaze ikani Kadaliira Kadaliira yena amanyi nakwata ko namukuba ekigo ne mundu negweri nze ne ngamba mukama nkole ki oyine mundu asirina Kadaliira naye talina tugenda ku somero tuli milisia Mukadaliira nezo bana musajja ambia kigo emundu egudde eri bevulungudde Mukadaliira ze waggulu ndaba ekyokola sina stick grenade sina kintu kyonna kyakola wabula ndaba ate sijja kubandulu tuli mu danger zone siyo nayo yasimuka abantu bona bagenda waliwo akasuku ka kisubi nesalawo ngene mu kisubi amasasi ne gatandika zene bangobereza amasasi Mukadaliira nasigala n'abasajja bano Mukadaliira n'alwana nesimatula bwesimatula baba agenda bamkuba omukono guno gonna ne bagusatalinga Mukadaliira ne bamusuna wano mukulwana bamkuba amasasi gano naye Katonda alina amaanyi tegamukwata ne gayita ku kifuba wano ku bbeere bwegati ne gasuna wano ne gasuna amasasi nga 6 olwo beevulungula bali balwana omusirikale ali waggulu aga nti kasewa bagala okumukuba Mukadaliira n'abatolokako asiŋŋana mu kisubi
Mkono gusesebuse. Nempeka mukadaliira asobola muleka ku front. Nemuleeta nemuteeka omusajja bamuyita byalere. Nemuterekaawo. Nenkunga abayizi balina ebitimba abantu bali bere cooperative ne banyamba ne baleeta ebitimba ne tubitamu emuti mukadaliira afa tafa omusayi gumugwamu nsibye musiba mukono ebitimba bino bitwamusituliramu netutambula ne mukadaliira ne mutuusa mu Luta ku ssaawa nga 8 ez'ekiro. Abantu be bakubye kati bizinesi y'ebitabo ebyo nekendeera okugenda okunyaga ebitabo. Batuyisa bubi nnyo batukuba naye twali tumaze okubba ebitabo ebyali biwerako ku masomero. St Joseph's twalinyaga. Waliwo essomero baliyita twali tugenda Nampewo. Waliwo essomero eddala baliyita Nakwaya, ebitabo twabijjayo. Waliwo ebitabo ebyetwajja Ebukalamuli twabijjayo. Tubiwa Buyinizi era Buyinizi yali komendinga olukata ali komendinga gye tulaga nti abo basajja bange. Era Buyinizi leta ronu mu mirimu gya NRA gye twakola kubanga oluvannyuma nafuuka ate. Naye kati katusoke tugende Kasiiso. Kasiiso tusiŋŋana omusajja gwe bayita omuwanvu gwe bayita Kaggwa. Yakulira okutendeka. Si akulira okutendeka. Kaggwa yali akube mundu, yali musajja muwanvu nga munene naye nga uniform ene mutema netuuka eno waggulu nga n'engatto zino ne bw'aba azambadde n'azisiba era empale eno teyinza kubuniza ngatto zino ebbuutu. Kaggwa yalina amaanyi era yekka yali ku lumansi naye twanyolwa nnyo kuba Kaggwa yafa mu mwaka wali gwa 82 mu mwezi ogw'Ekumi era mu lutalo. Kati adui n'amanya tekibira ekyo mulimu abayeekera kwe kutukuba n'atukuba era ekisaawe twayagala okugenda okukolera training kuba twatambuddeko emyezi nga 2 mwezi nga 1.5 ne batulumbagana mu kibira. Tusigiremu ekifaananyi bulungi nnyo. Kasiiso mugendayo wano we bakubidde mukadaliira oba? Mukadaliira bamumaze era yagenda n'ebiwundu era leta ronu mukadaliira bamutta. Tujja kutuuka kati wane Kasiiso bwe babayingiriza tugenze oyingira olwo. Tutandisa amafunzo gaffe mu kibira bwe tukima emmere bwe tutendekebwa kukoma ku saa 8 ne tugenda okukima emmere gye tunaalya ne tugireeta. Abantu bali very cooperative mu bantu abo. Kati naye awo tutuuse amagye ga Uganda ku intelligence kyali amaze okutegeera NRA. Ebyo bye bimu ku bikwekweto bye twazingirwamu okutukubira mu kibira ekye Kasiiso tuveeyo katate tutawanyikemu ekitufu natawanyikamu. Kati mu mwezi ogwe kubanga amagye ga gavumenti gonna gekuŋŋanya gonna gye gaali era operation gye bayita kamwana ne batulumba teri magye gasigala. Kaka ogole nja kumunyumiza. Tetunatuuka ku ogole. Tetunalaba kutuuka ku ogole n'omusajja omumpi baali bamuyita azaalibwa Butambala n'omulala baali bamuyita Erikodwa. Abantu abo basatu batukozesa era teri musirikale n'omu atamanyi bantu abo NRA. Kati kamwana naye jjukira okumanya abantu
bakola omulimu. Aba political wing bali bamaze okugamba abantu nti munoge emmwanyi nnyingi, munoge nnyo emmwanyi, akatale kafunise e Rwanda. Kyokka nga kyewuunyisa emmwanyi gye zinaayita olwo bazanyira ku bantu ku mitwe. Abaali aba political ba Kigongo, Kateta Apuli, Bahindi, Bamukyala Njuba, Banaduli, bagamba abantu munoge emmwanyi akatale kafunise. Naye munnange njagala kubuulira emmwanyi zaabala, era it's very unfortunate nga bwe tunalaba mu maaso eyo kirabika kyali kya byabufuzi okutta emmwanyi ezo, kyali kigenderere. Emmwanyi ezaali zigumira endwadde, emmwanyi ezaali zigumira buli kimu kyonna, emmwanyi ezaali zigumira obutalabirirwa. Oluvannyuma ndowooza mu science w'ebyobufuzi kye nategeera oluvannyuma bazikolerera ne baziwa akawuka akazimalawo. Kuba emmwanyi ezo zaabala, abantu bakungula emmwanyi emirundi 3 nga tezirina gye ziraga. Emmwanyi zajjula ng'abantu basobola ggulu ku mmwanyi. Kati ate babagambye ti munoge emmwanyi, akatale kali luddawa? Kali Rwanda. Kati buli muntu omugezi ne yeewuunya emmwanyi gye zigenda okuyita okugenda e Rwanda. Baffe twalikazinga nga tuli wakati. Emmwanyi ezo ze twaleka nga bamaze okulaba interest ya Oito Joko nti yali mu kiseera ekyo director wa yali omukulu wa kampuni ya Coffee Marketing Board. Nolwekyo yalina interest nene nnyo mu kubba emmwanyi zino. Kati tuzimulekera agumaalire okwo, futuke tugende e Bulemeezi, tudde Singo. Era be gwali Joko yadda ku mmwanyi. Oito Joko nga atulumbye olwo kakunyumize, entalo zaali nnyingi. Twalina Fagas, emundu zaffe, kyekinja kye tusima, ne tuteekamu antitank ezaakona, ne tuteekamu buli kimu kyonna, ebikompolo ebyakona, amafuta, buli kimu kyonna kyonna ne tubiziika underground. Ne tusima, ne tutwala awantu meters nga bino bijja sparkingira ku waya ziri battery eri eri. Kale ne bijja nga bisamaala. Sometimes twayagalanga nnyo entindo. Omwana n'alobya omuliro. Fagas neekola. Naye nandibadde ebyo byonna twabikola, abasajja baayitawo. Intelligence yali amaze okulaga ti mu butuufu bagenda kusituka olumba lwe bayita grand offensive. Era kye baatuukiriza. Baatulumba okuva Kiwoko eno ku luguudo lw'ebbomba eno egindi Matuga okuyita okugenda okutuuka Makulubita, okutuuka Ekikondo, simanyi kujja Semuto. Baatulumba eno waliwo ekitundu bakita Namayumba, ne basala ne bagenda okusala omugga gwe bayita Mayanja, ne bamusala ne baguka e Bukuku ne bagenda awali chairman wa bayitawo batya awe Emitala, ne batulumbagana Masuulita, ne batulumba buli wamu n'abasajja ne batulumba betolodde. Kye neerabiddemu
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Twalina buli kimu n'obulamu bwali bulungi nnyo. Abantu baawumula, baali bawumudde. Kuba olutalo bwe lutandika kyali kitegeke okukunga abantu bonna okuva mu bitundu ebimu okudda mu ebulemeezi. Olw'ensonga ziringa ziizo. Number 1, ffe twali tulina abantu be baali balina amaanyi agasobola okutukuuma. Nga bayinza okukola nga shield. Human shield. Number 2, bafuuka base of recruitment. Nga tusobola okujja ku bantu abo etuyingiza mu magye. Kale awatali bantu NRA ennyanja yayonga ebyennyanja bibeera mu nnyanja. Baali bantu abeetoolodde. N'olwekyo baakungibwa ne bava ku sayidi emu okuva ku Mpigi district ekitundu kwata ekitundu kati current wa Kiso district abo bona ne bajja. Bubende district side kati current le Mitiana okuta ku luguudo lw'Hoima okugenda ddala paka Kiboga bona ne babayingizaawa. Ebitundu ebirala kuva Kiwoko na yoyo na Luwero Kasangombe buli wamu yonna abantu bona bayikawa. Abambagamba nti abantu abo. So twalina abantu abakunukiza 1 million. Abantu abambagamba nti abantu abo baddukayo mu bitundu ebyo bajje mu bitundu bino byabayekera olw'ensonga mwe mwali musolo bakuuma. Yes. Kyobe kyali. Kubanga nkuddiramu amagye Gobote tegali matendeke bulungi. Yes, oluvannyuma ku nkomerero ya byonna baleetawo omuntu gwe nalengerako nga bamuyita Peo, Political Education Officer mu magye gaabwe. Ekyali obudde nga bugenze. Baali tebakyasobola kulwana naffe. Ebikolwa byabwe byali bibi nnyo. Tebasosola. Okusooka nga bwe nakugamba nti mu lutalo luno Museveni yaddukira Luweero ng'akimanyidde ddala ti be bantu abalina empalana kwani Gobote. Nga kiva mu lutalo lwa 1966 nti ekitundu ekyo ekya Buganda kye kyasinga okukola ennyo okulwana n'Obote. Era ndowooza obujulizi bwakyo bulaga nti era ne Obote bwe yafa Abanaluweero baagaana omulambo ogwo kuyita ogende ewa Akokolo. Gwayita iri eri Eastern Uganda Soroti gye gwayita. Bano baagaana. So obunyivu obwali obwaddala bwali bw'abantu baawa Azuweru Museveni yandigenze Egomba. Yandigenze wanu emukono. Akabigo kennyini kali luddawa wanu wewali akazimu. Kati akazimu ako n'Obote n'aga nti maama nnyabo Katonda nnyambye bano kasokedde beepanka mbalina. Ate wuno omunafu abo abantu 27 bokka abaddukiddemu banasobola batya mu abasirikale mugende wuwa kama umbwa hata umbwa kapa maliza kila kitu manyumba yote kiria bali bagala kutufananyako era yagamba njagala abantu abafanane nga Biafra ya abantu batuuka n'okulya ngabo omira bumizi mpengere mbezi kuyitamu ate n'ozooza
noddamu n'ozimira okubeezaawo obulamu bwe yali agala tufaanane. So Obote yalina ekigendererwa nti this time round kasokere basajja bano beepanka ne Buganda at large leero luno. Ne Museveni n'aga nti kakati abaakukyawa bali luddawa, kakati akazimu ne kajja Eruweero. So amagye ga Uganda nga gali commanded, gali directed, agandi badde gakuuma abantu, gasiiwuka empisa ne gatta abantu abatalina kye bamanyi, kubanga abaali bamanyi be baali abatono, abatamanyi be baali abangi. Amagye ne gasimbulanga ku besezi zaago nga teri kiraki gatutte kutta. Era we nalabira omukazi, bakwata abakazi nenyiwa ekintu kye bayita omukazi nakiddira buddizi ku bye nalaba ku mukazi. Abamagye omukazi omusiŋŋaana ne bamukwata abasajja 15 n'ayimirira ng'agwa. Amazzi semen ne gakulukuta ku magulu kuno. Abantu ne babatta. Era tulina akayimba kagamba wanayinchi waluwero wali wauwa kama vidudu wali wachinja kama mbuzi, chama chetu cheni NRA kinalinda wanayinchi. Kategeeza ki? Nti abantu b'Eruweero babattanga ebiwuka, babasalanga embuzi. Ekibiina kyaffe ky'NRM ye top, kubanga NRM eno ne NRA balina kwatagana ki. NRM kyekyali ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri political wing, NRA yali military wing. Kati bakama baffe baali NRM. Baali ki? NRM. Kati tuba tuyimba chama chetu cheni NRM kinalinda wanayinchi. So embeera yabijja nnyo omwana wange, paka kwaba abakazi twasala amagezi. Kati initiative kwe kubeera n'obujagujagu ujanja ne tumanya nti kati kiki ekyokukola, ne tukutulanga ebikola by'amapaapaali, ne tugamba abantu nti dire gaya akagogo kasibe kungulu kuno, inzati nga mu mukazi ono muno olwo olubuto luzimbye mumununemu amazzi. Bw'owulira waliwo sifo zeeko ku mafuta bw'owulira gatuka ku mumwa wanda. Tekinologi twakozesa okuwonya abakazi. Bazimbanga bamukutta abasajja 15. Era ekirungi ekyatuyamba ne sirimu ono, kubanga twagenda mu lutalo nga sirimu atandise n'amini ng'amwogeddeko, naye ng'ali wala ali eyo Lakayi. Mukama Katonda atuyamba. Oba bano baali bamuyina simisiza kumanya, me abakazi balwana olutalo, bakwata abakazi. Teriyo omukazi mukulu yalama basajja abo. Ate olaba mu bikolobero bye bakola, batukako n'ekiseera ng'obwana obuto buno babugatta ne babusala ne babusala wansi ayitewo.
era nawulirawo program gye bayita simanyi aba fistula simanyi fistula omukazi agatta omusulo n'obubi bayinza okuba beba kubamu embeera yali mbi nnyo, so people were forced. Abantu bava mu bitundu byabwe okay anyway oba ne bali tebana bakutuuka omanyi utaluzibu olwa uniform zezimu abamu bagamba n'amagye gaffe gayinzanga okugenda ne gakikola oba oli awo kisinza Ghana 100 ku 100 kisoboka okuba kyaliyo naye mostly abantu badduka ne beeyuna abayekere gye bali abayekere abanafu abatayina maanyi abakuba n'endebe amasasi gali mu mundu eyo SMG mubamu amasasi 30 naye ku masasi 30 abasirikale baffe balinako amasasi 6 7 8 ne bagenda ku lutalo yatu abayitanga ba commandos scouts komando kale olutalo ne lutambula kati abantu bano be badduka ne bajje waffe gambye ebintu byali bibiri bye twa benefitinga mu bantu abo number 1 kwe kuyingiza abayekera abalwanyi twajjanga kwabo number 2 batuyamba nnyo bwe batuleeteranga emmere twalina akawanga kalamba aka miliyoni y'abantu waliwo ekintu kye twali tuyise OP nga oteekwa kujja n'osuulako omuwogo gumu era abakwota masters ne basolooza emmere eyo ne bajja bagijja ku OPs ezo abantu webasalidde okugenda okukima emmere nga bo tebagenze eyo kati tugenze eyo ne baleeta emmere basi bano bagitwala ne bagibunyisa abaana ne balya naddala abalwadde abalinga nga kusiikibbe so okulwana kwatandika okulwana kwakola ki batusazeeko kati batusalako ne mwanyi zaffe nga tuzirina mu bungi obw'ekitalo mwasengukanga ne mwanyi twazireka mu mayumba oito joko yayingira naye yagamba naga nti nga siraba ku muntu n'omu because kyembadde nerabidde waliwo omuzungu bamuyita Pike yatuleetera obuzibu mu nsiko munamawulire Pike yatukola bubi nnyo kubanga bwe yajja muzeeyi yalina Land Rover gye yali awambye ku magye ga Obote yali nga ya bulubulu nga kuliko LA Liberation Army emotoka yali nteme naddira Pike ng'enviiri zigenda zikankana empewo ezifuumuula eti n'avuga n'amulambuza enkambi zaffe zonna ne tuyimba tusonge pakambarara ivirewo jefunzeni siasa mbinu za vita vya wote za vita vya umani yowe hey bwe yaddayo twagenda okuwulira ku radio dokubera ng'ennyimba zaffe ze ziriko ko Bote mama nyabo nafadda abasajja bano nandi wadde yayina ekigende ekyokutulumba Pike oyo yatuyisa bubi kubanga documentary gye yatwala mu dokubera yavaako okutegereza ddala nti abayekerawo gye tuli radio dokubera so Obote n'aleeta n'amaanyi ge gonna ag'obuto okutukuba era akikola banga twabeera dislodged motoka zaffe ze zaasooka
nezigenda wakati w'omugaba gwita mayanja omugaba gwita mayanja naye wakati mayanja ayita ati mwattu njagala kubuulira paka kuzijjayo kugenda kulumbagana kati nga tutandise okulumba tugeze mu conventional wo emmotoka zaffe ezo ne tuzijjayo ne tulumbagana n'emmotoka zaffe nga Obote tazirabye simanyi bayitayo mu Lukande eyo gye twazireka mu Luzinga twazireka mu Luzinga kati nalaba abantu babonabona baana bange njagala kubuulira we baali balowooza nti bazze bulemeezi kakati tutandise okukola withdraw amagye ga Uganda amanya amagye gaffe gano NRA gasazeewo strategy tetujja kusobola kulwanira bitundu bange ekyali ekikulu amagye ga Obote galowooza tegasobola okujja okulwanira ebiki okulwanira ekitundu okutukuba okutujja ebulemeezi nga tunafuye kati abakulu bakibala ekyo tekijja kusoboka kubeera nga tulina amaanyi power esobola okulwanyisa okufuna ekitundu ate after all tuli bayeekera tuwithdrawinge abantu bona baali balowooza nti batuuse wakati kubanga obulemeezi obwo bwakoma okuzindwa mu mwezi ogw'omusanvu 1982 offensive oyo yaliwo bajja bawambe Kapeeka bave Kapeeka bajje Ekirema bagende mu Mondulane gye babagambye nti bagende Erutta offensive eyo neremerera emundu yavuga mwana wange nange we nali nenyumirwa ate wanyumirwa nganyumirwa bakubwa nga bagenda okutuuka Namirembe ne babakuba basooka ne bagumba Kapeeka ku masomero ne bagumba ku Ggombolola n'abalala ne bagumba mu town ne balooka tubategedde bamala wiki namba NRA basesetuka batandike okulumba bajja lwa mukaaga abantu abo twabakuba lwa kutaano nzijukira bajja lwa kutaano mukaaga lwa mukaaga omwana n'alyoka tubaleka ne bayingira mbuusi naye baba bagenda okumalako bati Namirembe bagenda okutuuka maduke Namirembe wayitawo Kadunda bas omwana n'asumulula yatubakuba abali emabega ne babakuba wano wakati omuliro ne gusigala bano abali emabega ne badda wakati omuliro ne gukoleera ne tubakuba mu kyanganyiko abaana babalyawo abaana ne tubaleka bajja bajjewo mayiti zaabwe asajja abo balinga 1000 twabakuba nabo ne basala ogenda okutuuka bawete badena Kaseke ne tubagetega land mine abasajja abo babaddayo ewaabwe baddayo nga bali ku ngalo mukono kati okuva n'offensive gye bakola ne baleka bulemeezi ne bamutya okuva mu gw'omusanvu baddamu okutulumba mu mwezi gwa 12 balinda ensiko ejje baali bagezi nga balinda omuliro ensiko era naffe ntugamba abantu titemwokyaki nsiko naye maama bayokya oluyiira lunaku lwali lumu ne lwokya amagombola nga 15 ne balooka batulumba ate nga n'omugga guno mayanja gwali gutuwa gwabooganga ne gufuladinga nga tebalina wakuta balina kuyita ku ntindo nabo ne bakibala tebaga nti omugga tulinde omugga gukendeeza amazzi tusale baba tuleze ku lutindo era bwe bakola bayitanga ku lutindo ne bayita buli wamu wona abasajja ne batulumba ebulemeezi kyetwali tumaze okutegeera twetegese emwanyi zaffe ekyo kijjukira emmotoka zaffe tuziggyemu zonna tuzitutte ku Luzinga kati bwesigadde bantu era abantu bazibu bandi badde balabanga tujjawo emmotoka bagumira wali aduyi nayingira enamayumba nayingira
Kakinga n'ayingira Masulita n'ayingira Kalongero n'ayingira side zino Kiwoko Aduyi atukwate. Olwo Aduyi agezezzaako obubonero bwonna kubanga nja kunyumizanga olunaku lwali lumu nange nali ngenze kwolwo olunaku frontline bagenda ne bava ebomba eyo nga bali ba mirundi egi waliwo akakundi akatonotono akaali kakulembedde ne kajja nga kakuba amasasi okuva Namirembe bagakubira ddala Namirembe ukabaaveeyo nga bajja bakuba ne baguka Namirembe ne batambula ne baguka ku kyalo bakita Bukakala. Kati kumbe bagoba abantu abantu badduke bave ku makubo. Emabega hali ekibinja ekyali kisirise nga kye kinene nekijja nga kijja kigwa kava bali be bagoba abantu kijja kigwa kava era mwana wange abamaje bazibu nnyo ne basirika kiri ekikyankalanyi ne kikomawo nga kigenda kikuba amasasi ekifuluma kigenda ebombo. Kumbe banange olumbe lw'ekirago abasajja balinga bina batusigadde mudda. Naye mba njagala ngende ndekinge kubanga nali mulenzi mulungi mu byareke ngende amagezi ne gampa nga togende eyo sakwata direction eyo. Kumba abasajja batudde bwavanga eri bana abaana abavubuka befujjo bagende balabe ebiri emitala be bakoze atambule we agafeeyo gali gatya wabanga abo bagafeeyo agafeeyo agenda aganoonye side abasajja bamuvanga mabega n'abalala mu maaso we sumama pira ne bakwata waliwo ogugavu gwali gunene batwala omuti abava Namirembe bajja bakasakene ebulema tebatuuka abava Sebuguzi bagende ebulema bagasake tebatuukanga abava olunaku lwonna ne luziba nga abasajja bakwata abantu. Kati abantu baali bakimanyi nti amaje gano bagaba gayingidde ekitundu sibe gugu yasooka waliwo emundu abantu gye bayita sibe gugu mwete muzimanyi ya RPG rocket propelled grenade. Rocket propelled grenade etulika emirundi ebiri atanke neyinza obutatulika nnyo yetulika emaze okona ate RPG ebwatukira mu bbanga bwogikuba yo terinda kona kintu RPG bagikolera kuba motoka na nyumba naye ate obusiru bwayo ebiseera ebimu bwogikuba etulika neyiwa fragment zino wansi kati no evuga emirundi ebiri kabaddugavu bana Abaganda tiwulira siba egugu ne basiba emigugu gya siba gugu kati erinnya eryo lagitumise ekyo naye abantu baali bamanyi nti abasirikale bano be bayingira bateeka okuba RPG siba egugu kulwo tebakuba bano be bakuba ne bagoba abantu bayina basiiba mu bantu naye beziwera ssaawa 4 5 ez'ekiro 6 abasikale bano ne bavaayo bonna mu nsiko gye beekwese olunga bakuta abantu baweze ne batambula ne bagenda ku mayumba agaali ku kkubo okwo ne bakonkona buli muntu toka mpola mpola toka nje toka ne babagatta wali kubali be bakuta emisana ziba ziwere saa 10 9
ne basiba abantu abo emigwa, basibanga omugwa ng'omugwa gukwata emikono gino ne gukuyitamu mu magulu, ne gugenda ne gukwata ne munno omulala, ne gukuyitamu ne gugenda ne gukwata n'omulala, kwe kubatwala mu station e Bulema. Bataano abasajja ne bakinja abantu, tema ensinga eno, tema omutwe wakati, tema wa. Bwe baamala nga ffenna tulowooza nti sibe gugu baba bazze, bagikuba ku luno bagenda. Ziba ziwere saa 11 n'ekitundu, emundu esibe gugu RPG ne bagikuba. Abantu ne badduka abasigalawo nga balowooza nti abasajja bazze, kumbe baali bagenda. Era bakuba emundu egi tebaddamu, ne batambula ne badda ebbombo. Omuntu yasooka okulaba abantu abo yabalaba saa 9. Abantu bagamba abasajja bazze nga tetuwulira, bakoze batya, kumbe bagenze. Nga abantu bona baweddewo abantu nga 35 mu station e Bulema. Era wasigalawo chairman omu, yalwawo kuba chairman kubanga musajja bamuyitanga Kawunawo. So ebikolwa by'abantu abo byawaliriza nnyo abantu okubadduka. Olwa ekintu ekyabali mu mutima ekyokwagala okuttira ddala abantu okubamalawo. Kati anga nava mu Bulemeezi enaku z'omwezi 23 omwezi ogw'e12 1983 abamaze okuba ditaachi yaffe Kakinga. Training ewedde tenaba. Training manyi ntegera kyenkola kati. Nenga training temunaba kumaliriza. Training ya weapon handling biki ebyo tewaliwo budde, twasinganya okuyiga discipline, parade, omusirikale bw'aba batya ani abasomesa mu training mu katono ke twasoma kanyamba nnyo. Ani asomesa kati instructor waffe yali bamuyita mu Chunguzi. Katuvuddeyo science yali mu lutalo, so tugenze e Bulemeezi single lower single. Abantu babagamba temugenda okusala omugama yanja, era nakyo kino kiwulire. Naye temusala n'amawolu, temusala n'emmere enfumbe n'emu. Mu abakazi abayina enviiri ensibe muzisumulule. Bamusibye oluki banange mayanja tasalwamu mukeeka. Ekyalimu okimanyi, twali twagala kufuna mmere n'okufuna emikeeka. Ani aleta science oyo Banange mayanja tasalwamu mmere. Abantu ne bazingulula enviiri abangi. Nze simanyi bwe nyiza kugamba abantu be nalaba, kubanga abantu kakati mu Uganda bangi, sinayo nali mbalabye abatambula nga bava want X bada want X. Abantu abatambulirwa Sunday ennungi nga 3 nga tebakoma. Era mu kaseera k'emmere yali nnyingi nnyo, twali emmere bulungi. Abantu abo ne bagenda ne bagumba kasozi bakayita Kampala, kali mu Lukoola era ne kayitibwa Kampala. So aduyi n'atugobereza mota, waliwo emundu bagiyita 122 mm. Emotoka ezo z'olaba Sulambaya embi zisika emundu eyo 122
bagita disate mu lulimi olulala olw'amagye disate 122 122 eri mu kiti kya emundu ze bayita wiza ba miles nga 22 ba short distance 22 ekitegeeza togiwona mu mayiro 22 ekompola 122 zasimba ekapeeka ne batukuba kati batukuba batongereyo tugenze era lumu nali nfumba kyayi ku makya omwana oyo nakuba ekompola amagye ne gakuba ekompola n'obukyayi ne buyiika bwali mu sefuluya bomu yavuga era obukyayi ne mbuleka awo tewali kyakola so twagenda kati njeyunga ate ogwokubiri kati nkomawo nkomawo ebiseera ebyo byali bizibu nnyo mwana wange gye tulaga teri mmere mbubbu buli wamu afaanana ne wanne tuyingira esingo